Okusinziira ku bbaluwa esindikiddwa eri omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga, eno nga yabagiddwa olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 7 Agusito, ekibiina kya Forum for Democratic Change nga kyesigama ku ssemateeka waakyo akawaayiro nnamba 6 katundu akasooka, Honorable Semujju Nganda alangiriddwa nga bw'atakyali Nampala w'ekibiina ekyo era ng'onasikiziddwa Honorable Yusufu Nsibambi. Ebbaluwa ebadde eraga nga Semujju Nganda bwe yavudde mu lwokaano lw'okubeera Nampala w'ekibiina kino yateereddwako omukono omubaka Nandala Mafaabi. Omubaka Semujju Nganda gano olumugudde mmatu atadde pulezidenti w'ekibiina kya FDC Patrick Oboy Amuriat ku nninga wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nandala Mafaabi ng'obutamanya bwabwe bwe bumusindiikiriza okubeera ng'atandika okulwanyisa ekibiina kye mwasibuka. Njala kuyozaayoza Amuriat ne Nandala olw'okubanga bakizudde nti babaka ba palamenti be balina Semujju abafukidde ekizibu. N'olwekyo okufuna emirembe Semujju balina kumugandika kati si yakulira FDC mu palamenti. Nti pulezidenti Amuriat ne ssaabawandiisi Nandala Mafaabi tebalina lukusa lumogoba ku bwa Nampala olw'ensonga nti ye yalondebwa olukiiko olukulu olw'oku ntikko olumanyiddwa nga National Executive Committee. I was elected by the FDC National Executive Committee. Amuriat and Nandala have no right to sack me like they are purporting. But also there is nothing in being the FDC whip in the parliament. If they want it so much, I will give it to them. They didn't even have to sack me like they are purporting. Because my major responsibility is to represent the people of Kira municipality. They were already uncomfortable. And by the way, it started much earlier, even with the elections. Semujju akkatiriza nti kino kibadde kisuubirwa era ng'agamba nti kino kiteereddwamu kasunda bbaasi pulezidenti w'ekibiina kino. Kati ziweze ndowooza wiiki 3 abaka ba palamenti bwe basinkana Amuriat nga nange kwendi yagamba abaka ba FDC ndi bane Semujju ayogera nnyo mu abalabisanga abatalina kyemukola nga kimuluma ate nga sisobola kulekerawo okwogera. Okuva Museveni lwe yayingira mu FDC mulimu ebintu nga kalenda yeebulayo. Kati gwooza ni Museveni anyumirwa nga Semujju amuli bubi mu palamenti alina kulagira balenzi bane munyambe ko musajja nga nzita. Kakati nabo baga nti otuwameka bwe tumugoba kati kikyabaddewo era nze mbayozaayoza nze buvunaanyiza bwonyine mu palamenti obukulu bwa kukiikirira abantu b'ekira actually menyeka nnyo okolamu ebintu ebirala. Bino byonna we bijjidde ng'ekibiina kino kyagwamu nnabe oluvannyuma lw'okutandika okweyawulayawulamu olw'ensonga ez'enjawulo era olunaku lw'eggulo eyaliko pulezidenti w'ekibiina kino Kano Kizza Besigye yakusiigidde ekifaananyi eky'obukulembeze bw'ekibiina kino kati nga bwe kifaanana. Kind of a coup in the party. The party is captured. I still think that the resilience of FDC can be relied on to free the party to function in the normal ways. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kyabangibwawo n'ekigendererwa eky'okuvuganya gavumenti mu by'obufuzi bya Uganda wamu n'okujja pulezidenti Museveni mu ntebe naye abaffe okusinziira ku ndooliito eziriyo ekigendererwa kyakyo kinaalabisibwa. Mugabi Bruce ne Prophet William Ogenda be bakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.